I'm sorry to use English at this time because my English is not my English of English language. Okay. So as you Uganda okay kakati security itaiti ngai bagirabe mabega naye abantu babere mu bukumikiriza kubanga abantu basotambula okuveka sese nga bazze na mugongo kulamaga nomere which number mukubo nga bazze kulamaga kati atu wane dachika abiri ne bakufulira no yingira time check ziri sawa 8 tanapo eriyetia okusinzira kugo okuteno mulere kiraga gwe MC MC1 era bo balabiranga bayingide we bati ngoke oteka ngenda kwasa until down from dust to zero down until down chechi ngenda kwasa bokuvasazo ba kumacha Kapalo obugambo abo wababatana bakubera ngate batuka ku Kololo airstrip abatana tuka weewaawo neggulu bajja kerewa bajja kwesigiriza mu ggulu bagende babochere bwere mu geena so watchment onajja wacha hiyo mambo wacha M7 agamba wacha wewe wacha avude wa so kada akumuliro kumagwachi toyesemo jangu buze Kololo airstrip watandise dda bwe buli kyoyagala weekiri ko nga tumaliriza okukowola abo security tutangazemu abo MC police ngabo bantu kifo kya kitibwa mu Uganda era police 7 wanu wabeera omukulembeze no wekwanga kabani yenna alirayirira wala so it's very uzungu luntabanye musana obantu ogere mu lulimi kifo kya kitibwa very respectable place. Yes. So once you come here, just leave your bad manners there around at your home. Because the place you are coming is a place is holy. So now don't bring your food jaws. We are going to squeeze your balls very seriously. Uganda police, PPU, because PPU is no longer there. FFU, FFC, military police, every single each security in Uganda. Ne oluzungu tululeke. Tekanyogala oluzungu. Oluwogera ne lututama. I feel like something telling me to speak English. Kale, you tell your chisingi to as I told you, security buli kibina kyomanyi bu security organization nazomanyi mu Uganda ziri wano. Kale, ogambo. Protective kangala gasema gane mpama mu Musanze. Bye.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo